Ensonga etabukidde ddala mukwano gwaffe muganda waffe Masaba Media ono nno nga yawambibwa baganda bange amawulire ge tufuna si malungi kitugamba nti abasajja baamukuba nnyo era ali bubi bwe yali agezaako okwetaasa ku basajja bano waliwo amawulire agafulumye nga tugamba nti ono ayinza okuba yakubibwa essasi era baganda bange mikwano gyange yonna gye muli tubasaba tusabire mukooko comrade munnaffe owa Masaba Media Channels Masaba Foulstar birungi si birungi gyali baganda bange bano abasajja tukimanyi bulungi nti batemu bano abasajja bassi tebalina gwe bakwatako ne bamulekera bulamu era bo omukutta kwe babaddeko ebbanga lyonna muganda waffe comrade munnaffe Masaba tukusabira yonna gy'oli ennaku ziweze kati 10 nga tolabwako wa gy'oli naye nga byonna Mukama ajja tutaasa ajja tusumulula abasajja bano tusobole okufuna ekituufu kye tulina okufuna gy'oli yonna Mukama waffe tukusabirira ddala Mukama akwatireko Mukama akugumye wali Katonda tewali kitagaana wali Katonda tewali kitaayite tukusabira nnyo Mukama waffe tukusabirira ddala era tumanyi bulungi nti Katonda ono omulamu ajja kukomyawo era ajja kusobozesa okukola ebyalema abalala muganda waffe Masaba Media Channels embeera si nnungi naye tulina okwongera ne tumusabira nitubanga Mukama atutaasa abasajja bano abalowooza nti nno munnange bo buli kimu kyabwe abalowooza nti nno Uganda enatambulira ku ntoli zaabwe era abatulowooza nti okuwagira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwafuuse gwafuuse musango nti wonna awagira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gugenda kuba musango muloope bwe batulowoozesa naye naffe tumanyi nti Katonda oyo omulamu ajja bba tutaasaako ajja bba tuwonya tagenda tukuba miggo bbanga lyonna kubanga tewaliiwo kyatugamba nti okuwagira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gubeere omusango mbeera si nnungi eya mukwano gwaffe Masaba Media netwongera okumusabira yonna gy'ali Mukama amutugumize Mukama amutukwatireko ate era Mukama oyo yennyini yamutuwa yalina galanti ey'okumutuggyako weewaawo bangi we bali baagala okumalamu amaanyi baagala okumulemesa n'okutunafuya naye naffe tukyali bagumu ku lwa muganda waffe Masaba Media Channels birungi si birungi naye nga tulina okusaba ennyo ne Mukama tumusaba atugondezeemu atutaasa abalaba abo abajja ng'ekizibu gye tuli abajja okumalawo bannayuganda abajja okuggyawo bannayuganda Mukama tumusaba abataasa tulina okusuubira nti byonna bijja tambulira ddala bulungi nga bwe birina okutambula tulina okukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ku lwa Uganda eno ne ku lw'eggwanga n'ebirungi byakoledde eggwanga lwaki tagenda tutambulira bulungi bano abalaba abajja okutusaanyaawo abajja okutumalako emirembe abajja okubba obubbi eggwanga lyaffe ne batukola netulowooza nti no tetukyatuli nothing naye nga tuli bannayuganda abaagala eggwanga lyabwe era batunuulidde nga tufuna enkyukakyuka ey'omu mirembe ng'eggwanga tulina okukkiriza nti Mukama ng'ali wamu naffe ku lw'abaganda baffe bano abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo tulina okukkiriza nga tuli bagumu nti byonna weebiri ne Katonda ajja tulaba era tusuubira nti Mukama atajja kutulekirira mukwano gwaffe Masaba Media tukusabira yonna gy'oli Mukama akugumye tumanyi nti si byangu gy'oli naye Mukama tumusaba akuwa obuvumu obuguma ogume buli kimu kikutambulire bulungi
ate era okumawo tutadde mutambuza esswabwe yaffe. Monsonyi kuba kati wano tewabaawo nnyo politics, wano wabaawo revolution. Wano ku lujjuliro wondaba ebiseera bisinga tubeera ku revolution, tetuba nnyo ku just politics. So baganda bange awe tugenda okuba nga tutambulira olunaku lwaleo tubyogerere eddakiika ntono nnyo. Naye ngenda kusooka sinnaba kumanya kati kanjogere bwogezi kubanga sinnaba kumanya kituufu waneno ku network. Ngenda kusooka nkuliseeyo buli omu yenna eyabadde ku mbaga ya Chairman Nyanzi. Baganda bange mukulikireeyo ddala, twabaddeyo nange ng'omuntu nabaddeyo, naye buli omu yenna eyabaddeyo na yenna eyakoze ekisoboka okulaba ng'omukolo ogwo ze zimu kati ku mbaga ezisinga okuba ez'amaanyi ezaali zibaddewo mu ggwanga Uganda. Naawe era naawe tukwebaza bannange, omukolo gwabadde gw'amaanyi ebyaddala. Nkimanyi abanyampi bagenda kuvaayo, bakulitiki ba NRM, ba propagandisti, ba apologist bagenda kuva batandika okwogera ebigambo byabwe ebyo, batandika okubamu ebituli, batandika okuga kino tekyabaddewo ekiti. Lwaki kana akatebe temwakataddewo emuti? Kati atono bwe yazinye bw'ati, lwaki atono ye teyazinye bw'ati? Okitegeera bwe bato we batambula bano ba apologisti ba NRM bambi ngamba nti sound clear n'ekifaananyi kiri clear tubere nga tugenda mu maaso. Bwe bato batambula naye nga nze kye nninza okugamba, nze nagenzeeyo nga witness, nabadde ngenze kwetegereza nti omukolo guno guli gutya, naye bannaye kye nalabye omusajja yakoze embaga. Njagadde ntandikira okuba n'embaga nnina ogyogerako. Omusajja Chairman Nyanzi yakoze embaga. Abasinga be mwalabye ebiwero, naye nga bw'obeera leero ku maaso ne weetegereza, kuba waliwo ne kamera olumu weetatunula, bw'obeerawo ne weetegereza, omusajja yakoze embaga. Buli kimu kyabadde on point. Oba mukiraba kyabadde on point. Nze natandika okuwulira kweno embaga just of recent mu kaseera katono, naye embaga yabadde y'amaanyi nnyo ebitagambika. Omusajja yakoze embaga, buli muntu yazze ng'ali smart, ebyambalo byabadde kyekyo. Abagole, omugole omukyala ng'anyiridde bitya, omugole omwami, buli kimu kyabadde on point. Okuviira ddala ku kyaki e Rubaga, awo ku kyaki we nasinze okubeera, ku kyaki awo we nasinze okubeera e Rubaga, nembeera nga buli kimu nkyetegereza. So omukolo gwagenze bulungi nnyo, tewabaayo kulitiiki ajja n'akugamba mbw'ate Chairman Nyanzi bwe yakoze bw'ati n'akola bw'ati n'akola bw'ati. Nze nkugamba kuba nabaddeyo bulungi nnyo. Embaga yabadde on point. Sirabanga ku mbaga ziringa eno ntono, kale ntono zendabye embaga nga ziringa ng'eya Chairman Nyanzi. Eno embaga yabadde maanyi. Yabadde maanyi nga naawe kwagazisa okukola embaga. Nze mbadde sibirowooza nga nako ebintu by'embaga, naye muli nafunye n'ekirowoozo muli mu mutima ne ngamba bannange singa mbadde nze. Omusajja yakoze embaga, ago ge mazima. Era awo nno era we tusinzira n'okugamba bano abasajja, kubanga message ya president mwagiwuliridde ddala bulungi nnyo. Mwagiwulidde message ya president kwe tusinzira n'okugamba abasajja nga Babwanika ne baani abo abalala ababeereyo ne batandika okugamba nti bannaaye muyimiriddewa ku bisiyaga. President yabagambye ffe tubakubisa bikolwa. Ge mazima tubakubisa bikolwa, kuba olaba nga abantu bawasa one by one nga abantu bawasa, ate nga tebavangayo publicly kugamba nti no ffe tuwagira kino oba nti ffe tubiwagira. Kati mwe abagira ne bagamba nti muli ku ssente za bisiyaga. Kati awo oli azikuwa ssente yaba afuniramuwa. Ekintu jasi kiri simple, common sense, common logic. Oli azikuwa yabeera afuniramuwa.
nga gwe gwaziwa ya promotinga bisiyagana nga gwe gwaziwa muwasa omu buli omu ajja awasa okitegeera kyokka ate nga temuvanga publicly ne mubiwagira kati yaba afuniramu wakati awo wolabira abantu abajja ne batubuuza nti nno mwe muyimiriddewa ebiseera tetubawa na budde kubanga tukitwala nti oyo omuntu mentally aliko obuzibu mentally aliko ekikyamu ku mutwe tambuza video muganda wange ate njagala oŋŋambe oba sound eri clear kubanga saagala mbeere nga njogera nga mazima ddala nga sound teri clear ekyo kijja kuba kibi nnyo ndaba ano neesikamukko connection ne neesikamukko network etusumbuwa kijja kuba kibi nnyo nenjimala video nga sound teri clear oba mukitegeera so embaga baganda bange yo yabadde on point bano abasajja abazze boogera ffe tubawa answer naye nga tuzibaweera mu bikolwa n'omukulembeze yabagambye tuzibaweera mu bikolwa kati gwe bw'onoddamu n'otandika okubuuzabuuza ebintu ng'ebyo ebitategeerekeka kijja kuba kitegeeza nti oliko obuzibu obulemu ku mutwe sina buzibu ku mutwe oliko obulemu ku mutwe era oli bwaddamu n'atandika okudda okubuuza ekibiina kya NUP muyimiriddewa ku bisiyaga abeera aliko obulemu ku mutwe ekyo njagala okijje ku nze because olaba abasajja bawasa okitegeera basajja bawasa bakyala baabwe opposite sex abasajja tebavangayo oba tetuvangayo ne tugamba nti ebintu tubiwagira kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti obeera ofunye ansayo katoddamu n'obuuza ye lwaki Museveni bwatyo takyalina kaadi nyingi kati zakuzanyisa takyalina kaadi nyingi zakuzanyisa Serunjogi Mukiibi kyazze nkutumidde buli omu aŋŋambe mbu buli kimu kiri kiriya netiwaaka kiriya nga tugenda ku nsonga zennyini ezandeese Sempaka Ashraf naawe nkutumidde na buli muntu yenna munsonyiweko Mpindi Abdalla naawe nkutumidde awayi batoke ndikiriya nnyo siina tabbu ndi fiiti mbadde nkyakugamba kino eky'embaga eri embaga yabadde makula era kwentandikidde maze okugibategeeza yabadde makula yabadde on point buli kimu kyanyumye buli kimu kyadde kiriya ate nga bw'ogenda eri ku reception bannange ewabadde reception kiri kyabadde kika twanyumiddwa kye bayita omukolo singa kibadde kisoboka guno omukolo mwandiguzze namu kubanga twanyumiddwa patuke sava naawe nkutumidde kati baneeka tugende ku nsonga za muganda wange Faustin Masaaba mwenna mumumanyi Faustin Masaaba ebbanga ddene abadde waneeno nga abaweereza abadde waneeno nga ayogerera enkyukakyuka ye musajja gwe wandiise activist gwe wenna atamumanyi activist freedom fighter comrade awo kati wetutuuse ku nsonga za Masaaba kubanga engeri Masaaba gyali muganda wange kyenkana almost ate nga comrade actually ekitugatta ekitufuula abooluganda bye bino bye twogera ebyo ebintu bye tustandinga for so tuba tulina okuwaayo obudde okubeera nga tubannyonnyola n'okubawa updates n'okubabuulira ki ekigenda mu maaso eri muganda waffe era mwongere muŋŋambe nti network eri kiriya actually eyo network teri kiriya naye kasa sound ebeera kiriya ekifaananyi n'ekitabeera kiriya tuba tujja kgenda mu maaso baganda bange we butuukidde olunaku olwaleero nga muganda waffe Faustin Masaaba ziweredde ddala ennaku 10 Masaaba ng'amiisinga leero lwe lunaku olw'okumeka tuweereze kibirige Ronnie Katz kiba kitegeeza buli kimu kiri kiriya tugende mu maaso leero lwe ziweze ennaku 10 nga muganda waffe Masaaba talabikako olwaleero ejjo zaabadde ennaku 9 era twazibajjukizza ne tuzipostinga kati leero ziweze ennaku 10 muganda wange Masaaba nga talabikako ba muganda waffe waggulu eyo ekintu kyesibye kantu kesibye sibalaba bulungi naye nga kyemmanyi era gye muli yenna aliyo gwe ngenda okwogerera ajja kugamba omulala kuba eri waggulu nze sikalengera bulungi yes kati awo tugenda kubanga tutuukawo nawe twogerewo so muganda waffe Masaaba ku lunaku 10 olunaku olwaleero ekibiina ekya National Unity Platform kyasalawo ne kigamba oba balooya omulimu guno kati baguyingiramu ekibiina Secretariat neteekawo balooya bali mu kunoonya muganda waffe Masaaba bali mu munoonya
kifo ku kifo buli wasuubirwa bali mu munoonya naye engeri gye bali mu kumunoonya ate naffe tetutudde ba foot soldier nange batoke nakwataganyeeko oba ngezezaako okuwuliziganyako ne baganda baffe ab'enjawulo abali saidi z'omu eastern eyo Mbale newalala okulaba nga tubeera tubuuliriza muganda waffe wayinza okusangibwa naye sofa ku nnaku 10 olunaku olwaleero buli we tubuuzizzaako police station yonna nga beebadala bwebadazi era nga balaga nti tetukola ki tebamanyi sinnaba kufuna updates eziva ku kitebe oba ku secretariat bo abali mu kukola okunoonyereza okwabwe neera kyemmanyi singa abaddewo updates singa bazipostinze dda singa bazitugambye okiraba neera bwe nva wano ku video ngenda kubanga mbakubirako naye nze nkugamba ffe effort gye tutaddemu buli we tunoonya oba buli we tubuulirizaako batugamba muganda waffe Masaaba tebakola ki tebamulabako oba bo tebamulina oba bo tebamanyi ekyo kitegeeza ki bw'abanga atali ku police station yonna kiba kitegeeza muganda waffe ali mu tocha chamber bw'abanga tali mugundi Amanda nkutumidde Amanda kamera nkutumidde bw'abanga tali mu police station ze tubadde tubuuliriza abeera mu tocha chamber yensonga lwaki mbagamba baganda bange nti twongere okubanja twongere okudimandinga bw'ofunamu akadde nkimanyi ebyokwasaganya bingi eno waliwo ababeera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda waliwo n'ensonga endala ezibadde zibeerawo nkunyumiriza n'embaga ebaddewo ng'etututte ebirowoozo embaga makula ebaddewo naye fwisaawo akadde oyongere okudimandinga muganda waffe Masaaba Faustin ate sheyalinga message eno buli muntu bw'anaaba awulidde ebintu binene agenda kufuna ekinyegenyege ekyongera okuba nga abanja muganda waffe Masaaba kubanga ennaku 10 ziraga nti tali ku police station teziraga nti nno bamusibye nti nno balina kyeyakoze nti oba alinako waali nedda akyamiisinga bumiisinzi oba mukitegeera so muganda waffe oyo tulina okwongera omusabira naye weakness esooka bwenjirabye baganda bange njirabye mu bantu ba family Masaaba bwali bazze tuli mwetondera naye nga weakness njirabye mu bantu ba family because ekisooka ensobi yokka eyasookera ddala kwe kukwata muganda wamwe naddala ono mukulu wa Masaaba yennyini gwe bagamba kwe bamukwatira kwe kukwata muganda wamwe ne wayita ennaku 6 nga temutuinforminze nga tetumanyi kigenda mu maaso awo wennyini we natandikira okulaba weakness nendaba n'ebintu ebitagattagatta ennaku 6 nga bakutte muganda wammwe naye nga temutuinforminze kitegeera kati bwe tumala okukiyingiramu ate ne tubeera nga tunoonya information naye nga tugezaako okubakwasaganya naye nga temukopalatinze bulungi nga temukopalatinze bulungi awe wali obuzibu okitegeera ne tukubuuza kino n'ogiraba oti ate n'owetaweta kati kituleetera okwebuuza mu mutwe nti ki ekigenda mu maaso biki ebitagatta mwene ensonga oba okiraba kubanga kyemmanyi nga bagamba we basooka okukwata muganda we ate ne bayita ono ne bagamba ono amuyita oli ajje nze tosobola kumpita n'oŋŋamba jangu ku poliisi oba jangu wano mu ba security nga nkimanyi nti bandibadde banneetaagako n'enzija kiba kitegeeza ki kitegeeza bamulimbalimba alitubuulira amazima naye ffe mukama ali batuyambye n'avaayo alitubuulira amazima naye nze kati kukyendowoozaako ssaawa zino bamulimbalimba nga bw'onoolimbalimba omuntu nti jangu wano eno mbadde nina kyennina wano muganda wange mbadde nkwetaagamu wano eno okitegeera ne bamulimbalimba n'ajja kati naawe nawo waliwo ensobi lwaki olimbalimba muganda wo gamba lumu simanyi gy'ali amazima gali nti simanyi gy'ali awo nawo waaliwo ensobi kubanga omuntu yennyini gwe baayitirako okukwata ono wandibadde otandikira okutambuza information mangu nnyo mukadde ako naye tewagitambuza muganda wo wuyo baamukwata so muganda waffe Masaaba byebyo ebiriwo sofa buli we tugezaako eba lose end buli we tuddako wano eba lose end buli we tuddako wano eba lose end sharinga video eno tetunnaba kufuna kintu kituufu
oba wantu watuufu muganda waffe waali kati wano ngenda mukuwoninga abaganda baffe mwenna abali mu diaspora naye nga muva mu diaspora eyo ne mujja ku ground abali mu diaspora baganda bange abali mu diaspora ekisooka kya byonna entanda gye mbasibirira nabadde njogerako eyo nga bankyazizaako ku TikTok naye era ne tubanyonyola ensonga zino yensonga lwaki era njagala nzibanyonyolere ddala bulungi bw'ovanga mu diaspora nze mbadde waneno ku ground ebbanga lyange lyonna okitegeera mbadde wano ku ground ebbanga lyange lyonna bwe neetegulategulamukko olumu ne neetegulategulamukko katonotono n'obeeramukko mu Nairobi awo katono ekyosi kimala okuyita n'omala n'ogira naye nga wendi n'essaawa zino wendi ebintu bw'oba ojja waneno ku ground ekisooka kya byonna toyina kwenyooma kyekisookerwako toyina kwenyooma naddala ng'obadde mu diaspora ng'owagira enkyukakyuka ng'oba ng'ogyogerera toyina kwenyooma kasita otuuka wano ku ground gaadi ziteeke waggulu teeka waggulu gaadi muganda wange bino ebintu bya ddala tubeereyo nga tubagamba nti bino ebintu bya ddala nga temumanyi kye tutegeeza mamaaso okombulo basawundikiria nga tubagamba bino ebintu bya ddala nga temumanyi kye tutegeeza bino ebintu bya ddala kati muganda wange Masaba wabeera nga ku ssaawa zino victim kati ate nno si gwe nnenya nti ndi munne nyambo yassa gaadi kati ate ndi kugamba ggwe omulala oleme kubeera victim bw'otuuka wano ku ground gaadi ziteeke waggulu kuba bino ebintu bya ddala nnyo mutulaba waneno batokke naye temumanyi bulamu bwe tukola ki bwe tulivinga temumanyi ngeri gye tutambuzaamu bulamu kye mulina okumanya obulamu okuva lwe twakitegeera nti nno kati twayingira mu lutalo baŋŋambe buli kimu kirikirya Bwambala Alexander nkulaba nnyo Rogers nkutumidde bangaye buli kimu kirikirya okuva lwe twayingira mu zino ensonga ne tumanya nti nno kati tuli mu lutalo baganda bange twakyusaamu ne mu mbeera gye tulivingamu obulamu emikwano egimu egiyinza otuviirako obuzibu twagireka bbali ku kino kye twogerako ekyamasaba twogera ku muganda we ne bakwata muganda wo ne bamukubira naawe n'akuyita kati ate wano mbadde olaba muganda we kituuka bwe kityo kati ate bwe kibeera ku mukwano gwo so emikwano egimu twagyewala ekirala twewala okubeera mu bifo ebimu n'ogamba nedda si buli wamu nti nja kubeerawo nange kanneematirireko ewange mu nnyumba yange okitegeera bwe kiba kikwetaagisa nga tonnawasa abamu ku ffe tetunnaba kuwasa bwe kiba kikwetaagisa nga tonnawasa ng'olina kubeera wekka ng'omuntu ewuwo si buli muntu nti ajja ewuwo najja oli najja onookubira omuntu jangu ndabeko najja jangu ndabeko oli najja bwe bawera abantu bangi kiba kitegeeza kassa bafuna ennamba z'amasimu z'obadde okubira nga bafunako oli omu ku bo kuba bo bali baba bangu tebamanyina bye tuyitamu tebamanyina biki bye twekweka abamu ku bo kati bafunako omu olumufuna ngamba gundi asula kamokya bw'owetera ku kino ekikubo bw'oti n'okkirira bw'oti awaliwo ennyumba eziriwo ezito asula ku luumu namba bw'eti okitegeera nga yakuwaddeyo dda naye ne bwe bakwata abantu mikwano gyo ng'obadde bakubira ku ssimu ne bakola ki ne bakwata mikwano gyo ng'obadde bakubira ku masimu olugira nze oyo simanyi gy'asula ebyadda nga ne bamukuba emigga ebyaddala nga tamanyi gy'osula kiba kitegeeza wano ku ground bintu bibeera byakola ki byakwebeereramu ate buli omu ng'oli eyo oyinza okuba ng'olowooza oli mu diaspora nga tebakumanyi gwe nojja buzzi ng'omuntu ali nnomo toli muntu ali nnomo baba bakumanyidde ddala bulungi bakutegeerera ddala bulungi era gwe toyinza nakukimanya nti oli ku lisiti yaabwe kati nze mmaze ebbanga kuviira ddala 222 eyo we nayogeranga ku bintu bya kunga ebyo we nayogera ku bintu eby'Ebola nakubako Ebola ono gwe bali batadde mu gundi eyo simanya nga basibye abantu begundi eyo Kasanda nebiki district 2 nga bazisibye ne tumukuba basajja batandika dde okututiisatiisa ne paka kati of recent nakugambye mukwano ono gundi comrade Nasifu gwe basemba okugira era ne bamubuuza ku nze batokke aliwa
omanyi bimukwatako abeera wane ng'ate amazima gali nti batoke nasifu tamanyi gyenkola ki gyembeera so obeera ng'ovudde mu diaspora weebereremu oyinza okuba ogamba gundi yajja ku gurawundi n'abeerawo n'amala n'akomone mu diaspora bulungi nnyo nga teryamukutteko okitegeera kati si yeggwe gundi yensonga lwaki nti ne tubibasomesa tubabuulirira abamu kummwe mubimanyi si buli gwe mbuulira ano nti musinga okubitegeera abamu kummwe mubimanyi naye atabimanyi gwe mbigamba gundi bw'abanga yava mu diaspora najja ku gurawundi n'abeerako n'omulengera naawe n'ofuna ekinyegenyege nti naawe osobola okukola ekintu kyekimu si yeggwe gundi ebitwala bigambo byange si yeggwe gundi kubanga gundi tomanyi ddiru yayingira mu struggle tomanyi ki kituufu kyali tomanyi obulamu abutambuza atya tomanyi ye lwaki bamulaba ne bamuleka kati gwe nga naye weeyita gundi nga naawe ojjanga okola ekintu kyekimu oli ayinza okuba nga ali ku nnaku ze 2, 5, 10 ezisooka ku nnaku 4 ng'ate gwe oli ku lwa 39 ng'olulo lutuuse bakulye ejjeeke okitegeera kati naawe ne weesigula twade ku TikTok of course wabaayo abatonotono abeefuula abagezi Namata Silivia nkutumidde Eva Butemba nkutumidde Nakabuubi Regina nkutumidde mwe namba tumidde waliye yabadde awoza ate gundi nga yajja simanyi najja nkugambye njagala okimanye nti si yegwe gundi si yegwe gundi tukebera omubiri ogulaba naye omutoso akebera mutima munda tomanyi gundi kikyali no abamu ne bagamba gundi oyo ali ku ground asiiba ayogera asiiba mu public biki nga tebamukwata ate mwe ne mutugamba nti ate mwe babeetaaga gwe nkugambye buli muntu tomanya muntu okitegeera buli muntu ali bibye tomanya na connection za muntu zalina eno mbabulira reality kuba kati waliwo abantu abamu bayinza obutabi bagamba waliwo omuntu ng'ali mu nkyukakyuka nga waddala solid mu nkyukakyuka naye ng'ate ayina ab'amaanyi oba ku bazadde be oba ku b'eŋŋanda oba ku mikwano gy'abazadde be biki ng'ate bali mu gavumenti ate nga b'amaanyi nga we bamukwata basobola okuba esimu naga newankubadde nti awagira Nuupu newankubadde si waffe oyo omwana mumute abaana bayonooneka abaana mubate ne bamutta naye nga gwe tolina yadde n'omuntu ayinza okuba akasimu nga bakuba emiggo ne bakuba emiggo wiiki namba nga bakuba emiggo naye nga tewaliwo kasimu konna kayinza kutiisatiisa ku basajja ne bagamba owaayi mumukubeko mitono nze nkikugambye bantu bali mu nkyukakyuka nga si bambega nga basolidi naye ng'emirandira gyabwe gyegiri eri kati gojja kugamba nti weesige gundi si oli gundi nze gundi nga yajja muganda wange ebintu bigende bikwonoonekere naye obanga obadde obeereyo ng'okola nnyo live eno tokola nnyo live za mufirudi bano bo babeerawo nga bakwetegereza kati yakoze live ne twengera mu kino ekizimbe olowooza ekyo ekizimbe kiririddawa ezo live ezo zibeerabeera ng'oba okola otambula oba okola nti ndi wano nga bo batandika kukubala mpola ffe ebyo byonna tubimanyi ate nabagamba nze bino sibyogera kugamba ndi mugezi mbunze tebalinkwata era busobola okukya lumu ne bankwatirawo okitegeera naye era mbeera mbibagambye kati ezo ezafirudi ezo baba bakubaza ate ne bana abantu bogwamu ku ground ndi mu aba diaspora bano bogwamu ku ground tomanyi enjala emuluma kyenkana ki ogenda kugwa ku muntu ng'enjala yamuluma nnyo batandika n'omukozesa ate sige nti buli muntu omutye niye era olina okwesigalizaamu okwebeereramu kyanjawulo n'akatengo njagala ebintu ebyo abantu babyawule ate abamu bw'omugamba yeebereremu ng'agamba mbu ako katengo okitegeera kati ojja sanga gundi enjala yamuluma ng'omwesige nnyo bamugambe affe bw'otuwa gundi akakadde ko weekali wano ng'akuwaayo mukazi wattu musajja wattu ova mu diaspora ng'akuwaayo ng'abasajja bakunyiga
abantu enjala yabalumaaluma dda bwe bali ku ground ng'enjala yabalumaaluma dda y'ensonga lwaki bwe tukuŋŋaana nga bwe twabadde ku mbaga era eyabadde on point embaga makunale embaga makeke eya Chairman Nyanzi awo mubeera kyekimu ne mubeera kyekimu bwe mugenda ku kitebe ne mubeera kyekimu naye ebyokubeera nga every comrade osomba oleetawo oyongeza ku mikisa egy'okkulya jeeke oyongeza ku mikisa egy'abasajja bano kuyola kubanga batwetaaga nnyo byebyaddala nze mbagambe mwenna abali mu diaspora kati gwe bw'onoova eyo ne weegayaalirira teweegayaalirira bwe kiba kyetaaga kuyitako wali ku ttaka ng'oyitako ku ttaka bwe kiba kyetaaga nga toli nnyo mu kamera naye era olina okukimanya nti nno ne oba tobadde nnyo mu kamera era bakumanyi katolooza ey'ensonga tewedde ey'ensonga ewedde ya muganda waffe Masaba zonna nina ozimalayo netiwaaka terikiriya oba naye nga zonna tulina okuzoogerako kati kampiseewo eya Ssegirinya dakiika ntono nnyo baganda bange nze kyenjagala okubasaba kiri kimu twalaba ekifaananyi kya muganda waffe Muhammad Ssegirinya naye kyenninza obagamba mumusabire zonna ensonga nzigasse lwa Saturday neŋŋamba ensonga zonna nzigasse kuba we zibeera zituukidde we tulina ozoogererako olumu ate tuba ku birala nnyo tuba tulina ebitukutte kati Ssegirinya mumuteeremu essaala akyetaaga essaala zaffe kubanga nze neewuunya abasajja bano bamukuba butwaki buno obutwa ndowooza leero bamutuleetera mu kifaananyi omusajja ng'agezze ng'azimbulukuse ebiteetaagisa enkya ne bamutuleetera mu kifaananyi ng'ate ashirinkinze ng'atoniye kiba kitegeeza ki obuzibu bukyali bunene nnyo kye twebazaako Mukama Allah atuyambye nti akyamulekedde omukka akyassa akyaliwo naye nga mu mbeera y'obulamu bwe health wise condition ye akyali bubi nze era kyovula nagenze nendabe okupeja Seginya kubaka abazanyirako nga bagamba kati mwetegeke ali mu kudda mwetegeke mu kuba embuutu mukole mutya leero ne batugamba dda enkyali batugamba mu musabire nnyo ali bubi teri abagoba baganda bange mutwale akadde oba okitegeera mutwale akadde teri abagoba era muddemu muŋŋambe nti oba buli kimu kirikiriya gwe teweeteeka ku puleesha toteeka ku puleesha yakuzza muntu nti enkya omuzzeeyo ate tugende mpola tobeera awo nti leera dda banneemwe bali kusaba leera dda enkya ate n'otugamba ate banne leera ali bubi nze kye namulabyeko tali bulungi tannabeera bulungi Ssegirinya tannabeera bulungi kale president yatunnyonnyodde n'atugamba appetite yoweeri ekyo tukyebaliza Katonda era n'okutambulamu atambulamu ekyo nakyo tukyebaliza Katonda naye embeera ye tennaba nnungi abasajja kye baamukola kyonna kintu kinene nnyo abamu kyatulema n'otegeera kye baamukola kubanga treatment yagifunye kuva Netherland kati ye ali Kenya nze kwagakaani eyo mmanyiyo bulungi nali mbaddeyoko singa omulwadde naye nkimanyi treatment yaabwe y'amaanyi nnyo naye ku bbanga lyonna lyamazeeyo kye basobodde okukolera kumukumba ng'akyali mulamu bamuwadde medication bulungi nnyo naye era tannaba kudda mu Ssegirinya afe oli gwe tumanyi so omusajja akyetaaga ssaala era waba waliwo omuntu yenna asobola okukola ekisingako awo obanga waliwo medication esingako awo Ssegirinya yeetaaga ssaala oba yeetaaga ayongerwe okubeera ng'afiibwako tannaba kubeera bulungi ge mazima singa nno bibadde nga bino ebya Lord Mayor Lukwago kubanga byo ebibye batugambe wano ayina discs zino C7 C6 tiyava n'obitegeera n'omanya nti abantu abenjawulo bagenda kuwa amagezi kuba nange era Lord Mayor katenge ebya Sseginya byo tetunnabitegeera byalema okutegeerebwa naye ekya Lord Mayor ate nange singa nali wamuwa amagezi nandibadde mugamba nti ekya gundi ekya Sajjale ekyo yandibadde akigenda mpola yadde yagambye abakugu bamugambye naffe tuli bakugu Sajjale ezo ezikwatagana ku spinal cord ezikwatagana ku vertebral column okuvaano ku nsingo kuba ye yagambye eri C6 C7 cervical wano wenkutte wali C6 C7
ogatta neddako wansi thoracic n'eri kulamba eyo sajjala eyo ebiseera ebisinga oba ne condition yo ng'eyo nga teri complicated nnyo. Naye ate bw'ogamba nti engeri gye nninamu kasente kankole sajjale 80% abakoze ezo sajjale sometimes ate condition ewaseningamu bw'oba bulumi ne bweyongera bwekuba kwegamba zongera ocomplicatingamu nnyo. Waliwo abantu abamu bendabye bangi nga bw'aba alinamu ssente alumizibwa omugongo bamugamba nti olina nerve impingement nerve root baginyiga